Inside Story Uganda, real source of political updates. Get what? Papa sente mbando. B. Kati akolechi. Ayingere sente amusente. Yako sijukali. Banyina babo bakayosa mabere gambwa. Yes, tuineche tuita the politics of activity and the politics of achievement. Kati muno nakuchishawo kolechi. Koliza mkulimbiziwa. Bino bali edi mutwe ne bali duka. Ebyuma byali kwata. Litambule Zambia litambule Malawi. Bali wowe tulizi lisibe mukozi. Edi mutwe bali buto bwacho chabo. Byuma bino mukwata. Byuma bibakwata. Bakaka nkobodi bitamuli that's it. We have elections in 2026. True. Na yo mwana kwata ebitabe bingi nalaka kusomero. Tulinde UNEP. Petwa belanga kusomero. Solovalas never come kati tusanira mbiri. Solovalas never come. Tutambula nagatabaga nini kwetu. Nini zati sisi. Bomu kwa FF. Ngatupinda results. Ticho tegeza. Yande kubulira. Why do you mobilize 100 people? Manya. Abakade kalamu. We. Babigulya mawanga malachi babyogera. The time for mobilize voters you failed. Kitufu. Kakati yo yakarachi ebi byabadukavu. Agana kujanjaba omulwadde najanjaba nakimomula. Omuzimu gwinza okutabana bange. That's stupid of some traditions. Kakati nze kyenkubulira ebisibigenderako. Omanyi okwetumiikiriza n'engenda mu nkungana z'abantu. Ate tebampisi. Kakati wabaddewo meeting yes. Very powerful ones. Naye sizoogera nti tulwanagane. I'm praying with their ideas. Let me tell you, even in Uganda, there was a retreat for MPs without the knowledge of the speaker. Are you sure? And the speaker was the subject of discussion. Attended by a big section of MPs. Bafaji. Nze sibali feeling anti bali feeling lwabubi. I'm concerned like them. Naye bwe kibakoze nabo balinga on the vice president are fighting over that. Look into the constitution and see which powers has Nabanja zapped. Kakati bana ekibakoze obubi. Bagambye raises issues. Museveni is a human being. What if he dies tonight or today this minute? Kone iwa kufa nacho. Nibagamba look what hajati yani Namyala. Busy campaigning doing a good work. But what if Museveni dies today? The speaker bamugeddeko. Is muhoza and among ready ate on gunte bamugedde. Vice President. Tutira mukona na. Bagati amonja afuke gwanga muwoza afuke gwanga singa kino kigwawo kakati kampa police muwoza can do it no anybody can do it tugayanga mu kitufu nabagandi amateeka gafukusika gakugamba a powerful leader will never be succeeded by an equally powerful president. Jomo Kenyatta was succeeded by Moi laughable Senghor, who represented the Senegal in the French parliament, was succeeded by Diouf. Diouf, the President Kagame, will not use him. Diouf, Malawi, was Kamusi Banda in Mwanzi, in Bologoma. Kamusi Banda, we were Vango Gelumuza, our diplomats will you are at a distance. Bending it, however tall you are. You must bend so that Kamusi Banda appears taller than you. I don't say you want to what? Okay. Gabacha. Okay. Ngachiruba. Yes. A type ya Ugwanga. Yes. Okay. Kakati, bano bagundi, kaboni, baba wakalianga platform. Platform wajira wako. Iroli mwana mutumba.
bajireta mu 75 mu OAU bongo wakapone ne basokola platform ngene impale ibanga zejibikke kwa Omuliro. That's one. A powerful president cannot be equally succeeded by a powerful president. Okay. A chokubiri, like this bitter gondi row between NUP and Banovaira intention to him. The president, even if Museveni dies today, we have an elaborate succession process. In Constitution okay. Constitution when the president is incapacitated, the vice president takes the power for 90 days, keeps the power for 90 days. Kakati kwa mbulira chiche kitolalikiza ndi Museveni wa ne wano mugwa is applicable mu wano Uganda. Being applicable and being in the constitution, they are different. Tekimwogera ko kitegeera bana abatidde abali eri antonde kibogera ko nchima 2 days 2 days bali mu meeting era percentage of MPs baba buziza. Is that why what you NUP parliament can this woman manage the country? Which woman? Baba Gambi. Speaker asobola kwata. Asobola kwata kwanga. Mubera try show ababaka baba parliament. Bamuye. She will be surprised. There is no need for to be concerned about Museveni. It was addressed in 1995. When the president is incapacitated, the vice president takes over, only 90 days, 3 months, and organizes elections. In the case of NRM, the NRM will sit down and rejects you, and the executive can carry Rubengo. Kwache kugenti owa Uganda tali siwa continuity kakati chichirikiria okabachi. What you were saying era gundi yakyogeranga Rwanga ngenzi Rwanga ningamba sekandi bwacho ogende bakujogere Museveni atulaba omusika nagamba Archbishop Rwanga the late boyizo gamba papa akulakali musikira. If you say Mirundi tulaga omusika awo omanyi obotegeeza ndi mubana banga balezisina mu mwana. That's what it means. Yechigwera. Omutemi kunakuvuma naganti gwe Mirundi ani ali kusikira. Abaina wachi jja. Nti oyo mwana kwesibye. Si wo. Arakati nchirawa wamwe. That's the logic behind. Yes. Andi kama kuguli yechira. Guli musajja musiramu. Yebulayimu bwe yagenda okulaba mutabani we munseko. Mudomo. Yamugamba ki? Yagamba mukamwana we nti mutani wange mugende omulyango gwakyama. Webale nnyo. Yali alesha mugambye eki. Omukyala afulume bo wennyini yekirikira message gyekitategeera. Ibulayimu yakigamba nti mutani wange kakimeza okujooja ebyobusiru byonna nakitegeera kuno mu Bulenge. Kituufu. Era bwe yasanga nga aziza omukazi omulala n'ayogera ebirimu amagezi nti agenda nayiga n'akoma naye tetukola yagamba akoma omugambo eki omulyango gwatereera. Yes. Kati bano bagamba Museveni ti vice w'omulyango gwakyama. This is what they are saying. Era baakubanga sekandi nga bagamba gundi Rwanga ayagala gundi ate basiru kakati naawe gwate bw'oba vice nga Rwanga akolerani mbabazi. Era Rwanga yanvumanga nti oyo omwana ntuuse omuza kyenalabye omusajja omukulu nga mumulezi eyayogedde kibuga najjaje kali bintu zatunulira ayogera ova muntu ova zike yamugende gwe ntuuse okuzaala gwe nepangirako nefuluma ennyumba yange kakati ezo meeting embanzira nti they are panicking over nothing. Tell Museveni directly see the vice president we have is not a vice president for continuity. The country can have a crisis, but where is the crisis? The crisis here would appear ngatawali chidi automatic. This you by saying nti onategeka ki okulonda and he gives you he either offers to stand oba kiyekera oba abapoboyini bakola ki kubanga abapoboyini ekibakozesa ebyo temunnakimanyi sente bazijja mu gavumenti
mubalage mukoze muvozi tosobola bagende ku kutalo bumbi bino kwejjanga adduka nange omuzinga ekyo kyali kipange bano abamugavumenti be bateekamu ssente atambule mu kkani yenye muvozi tasobola era bagambye yefu. We have seen the presidency is determined to install his son and some of his close relatives. What pains me to expose them? Kubanga you are creating instability for us. Bino ebyokusokolinda byabo nze nabaga nti mumusokolenda z'abantu kakati kiruddu abantu balidduseeyo kawembe abantu badduseeyo it is automatically abantu bali yesinga high def rates zitabaddeewo nga badduka accidents zikomonga zikole does Mirundi need to involve myself ate muntu etuti yabwerere siyinza okujjako nga balumbi owange ni buzaale ki nkulumba kubasokola buzaale bajja kulumba ddukire bambeba mwasi nti namaganda akyasobola okuddayo Masaka yaleetanga gundi namaganda yaleeta gundi fika salama nga yatta abantu ekituufu ngaebyo ebyofika salama gonna mwebali n'abasirikale waliwo ekirala erugaziwa waliwo gundi weyomba ne wawuya badduka mulago bakomewo babaasi bakumyewo bonna mukomewo abantu baddemu you must learn this thing scientifically naye wekibanga gwonoonya bakusala kkiriza nti ali kubanga amateeka gakugamba nti omuntu wali baddewo ne famire ne pano omuntu bamwe takyasobola kukola to make it kakati ayina assets zitwetaaga mubiri gwe kubanga science has proved this is only a human being you can treat a human being why should you die when your parts are needed gasobola kujjamu buguzi yaabo nemotoka bagula enkadde bajjemu sipeeyo I support them but the method of commercialism ne who determines it one doctor kano obwavu bukitta kiraga omulwadde gwe kijjanjaba ensigo yakaniba doctor ate ne bw'atasobola kutta. But that is a country. Parliament here will take a release. There's no one going to involve in these things. Once I get my money, I go home and do my own things. I'm a business spoon. Kakati echo mchitegere. Nti bana abatidde Museveni nti bwafa. They are indirectly saying nti ali mu ntebe tasobola. Kukwata gwanga nakumeka. Mumujewo. Gwekagati kankubuuzi oba otegedde ngogenda somanyi Africa Cup bagireeta wano okutegeka emotoka z'empaka ng'ekimotoka kyo kifu bwojja kulaga balabi nokulya Brazil tebagikubireyo home ground nowulira entwe home ground kwegamba omwana omusiru nakolera ebigezo mu ssomero lye ayita nakola ebigezo ewaka mu nnyumba yawe mugenda kulya ssente zokka temuyina tiimu anti kimotoka kyayagaliza eggwanga first attend to your team Brazil heritage nebagikubirayo Uganda tesobola kuvana mu kibinja mugwanga litakalakukyakatiba bali ba ssente tuleetedde AFCON kutuleetera kulaba mugole kuki ffe nebetwalirabye nti Uganda ewangulidde bali tuzina amazina nebalikwabali sente simanyi tewali mupiira gwafulendire kukuyamba build up matches nkuli musiru kulimbwa kubaka nkubuulira ku mupiira nawandika akatabo mulindo namba emmotoka yanyongedde n'endala fulendire match ani amenyekera ku fulendire match abazungu baba bamanuva bakola ezo military maneuvers mulimu ezirira ammunition live ammunition. Why should a good player break his leg in a friendly match? Build up. Eri aji joina abasajja babeshi museneruya yatadde ekizungizo ku mwezi nekibula nekibagambirawo nti eri gundi nasa nawe nebweyagala bweyina miliyoni yaga bateekayo polistations gati awo mugenda kuteekayo ekirala naye ensebye eggwanga lino lyaligagga nnyo ensebye buli ejjo nateekayo kubala abamawulire balya sente entono they are not knowledgeable at all nti esatellite
singa sente ziriwe zionga zize sente singa bwana nosukolia katika sente nyingi singa China ekole chai the next battle will be in the skies technology no isuko namini na basinga yagente da amini yateka us sente tikola fakana katuwe musene yakola bwati batugambidda obana lwakusoma kebi Abdulu akasajja bagezi katwetwe kamusinira agali omukiseere gakwata kabaka nikamugamba weyambule niyeyamba the king looks nice very smart ngakamatu yogonise what maikamatu wa kabaka ngayogonise ngakabaka ali naked nikaganti sebo anaganti twe avana yugura tumusenero yalese byambwa nalete mese na niturize musenero yakulira yali mugezi nnyo yali mufere yali muki akola ebintu byonna ebisinetula bweki sikitegeera gwe musenera zejjo nze nasoma myaka gyankaaga abaana bakolanga ebigezo bya senior 4 ebya biology in fact for me when nasomera senior 4 biology was compulsory in mathematics era nze nakasa sigenda kusoma kukuba nti empiso biology sasoma era ku certificate gwange gwajirako musango biology nembandikira abaaniyo ndi mwabolodde mufu nzisitogwange mwendanga kubanga nali sikola biology siyingiramu biology ngenda kusoma byange mathematics kabiziti kugundi kavuyite kumutayimu nabisi bisoma nze ayinza kumala esawa yange nga ndi mathematics ngasoma kanina ngenda kufuna mu distinctions n'omukulu w'essomero namwanjuwinga nangandi mumuveeko nagenda okusoma gundi kuba what is important is not a grade usiriya 4 aggregates oyinza okufuna gundi grade nebikulemu kakati emesi abaana ba senior 46 newa musenere yabikolanga kitaawe musenere kumukubanga kuba kubira musenere mwanga kuba jogeddeko eyabana batudde nga bano abantu singa president abavuddewo njalugateko ni kino president at the time his close friends what is alarming his close relatives omukulu Robert Mao akati bane boogera ne bagamba nti omusajja kwasirika kati Parliament babera missionized bwe batwala byo mu meeting kabanyenya n'emitwe. It's good. The man is saying the man has a point. The man is highly intelligent. Kubanga now we in parliament a process to demand. Don't we have a process swearing in ebintu ebiganda byonna biri documented. Bwe singa bw'okyogedde omukulu president wa DP Robert Mao agamba nti kijja kuba kizibu nnyo okukyusa obukulembeze mu ggwanga tiwadde kuteesa. Era ng'akulibira opposition byonna bigamba ne tutuule wansi nga tuteese ne gavumenti eri mu buyinza tufune enkyukakyuka Mao is a lawyer tesoma byabufuzi. Can you sit with the men on the village to share a woman ogenda okuwasa oyo Mao no baloya bwe bali bagabiriizi bitya otuna abasajja bannange ffenna tukayane omukazi tutuule nga nafula ngeno naye ng'agenda muntu aliomu abasajja abo amateeka gabono abo been telling my children to understand political science. So kubusabusa intelligence ya Mao is a brilliant man. Is guided by Chireke where ngalo kyakolebwa ndi tutuule likomu kubuza buzanse eno what we should do kyayogera nga Ibrahim kyalekala kiri kimu let us create a situation baji bagamba semogere ne bagana tujita professional representation eri Ruddawa eri South Africa yomuko bakalo temusimba oba bakaba parliament na constituencies boli abakaba parliament mubajja mu percentage je mufunye nti olina 1% mu parliament ufune 1%. Kakati bate yokutwala oyo 1% kisigala mu kibiina kyawe mu kibiina munda yes nti gundi mu CA baga buli bibiina bireeta ababaka abo babiri the battle was inside to choose the two. Yes mu kibiina two if you say nti tugende mu parliamentary democracy parliamentary democracy kitegeeza nti okujjako nga Museveni abuliddwa ababaka NRA era ejja kujjeepookingebwa eno mumwe baka kati Museveni bamusajja amagezi one nti
ye akozesa broad based nenga mu constitution terimu broad based ne coalition tebakyawula vitu kanyoni emitweeto yakomanga Museveni namuniyonyomi yakutte bwefana ebyamukozeko bamulesitali nyagama amakomesi galiko kuluja yakobyewo ebifa bamulesitali abaana bamulesitali nyewaako bakwanda bebasuze ku polisi nga bekukumi kwepakira ku bifana ebyamukozi kakati awo ye Museveni ekitunulamu nti broad based broad based is not coalition. Okay. A coalition is negotiated and you share the posts. Nti ogenda kutuwa oba defense nawe sigazi. And when we under this minimum agreement bwetusanga nga owewaffe mawo omulimu gumulemye ffe tuleeta omulala naye muna yenayogera nga ali obutta ebirimi mawe omusajja omukulu nawe oyogera ebirimi. He is defeated on principles, scientific principles. Choose one, winner takes all. Ekyo mukiti bwe temusobola kuwangula. What you do you state nti gavumenti yonna eneebanga mu Uganda nga buli kibiina ekirinayo percentage gyekifunye kibeeramu represented. Naye kakati gwe NUP bwebala okuvuma Museveni n'akyemalira dictator ani ate ojja otya mu gavumenti muteese era babuyana babba sente z'abazungu bano gegalekana ge batateekamu mukagubi waini n'agenda ekiro ebyuma ne bimukwata byeramufatire mukaluvanganya byeramufatire tewali byuma gwe bitakwatawo teri meeting gye bitakwata wano meeting gye bitakwata teriwo eri madabode erimu milioni z'abantu ezi ate kasemere kufata ngo byafata mukabubi wayi anti buli bwotambula image eja otogera mu meeting nga image eja nga bikufata kakati let us address one issue. The problem we've made to this country is that everybody depends on the government for survival. Never dini, abalokole, abangirikani church, n'abemengo nawa, is a budget ya buwumbi. Kubanga tumubanja, obate yabasasula. None omusajja omukulu ng'asoma budget, tumubanja. Obwongo busi. Mumubanja, byajja bice bibeere wa Museveni. Asiki musajja gwenga tonasula kiboke, ki briefcase. How did these properties find their way into government? Mwale ekyo kumutesa leeta gavumenti zasooka zaaliwa gavumenti mutesa leeta ebyoko ne banadduka bambosa ebibanda ne babikuwatirayo ebintu byona babikwatire Museveni yaliko kitaawe yaliwo was Museveni is the father member of the lukiiko limbadde ya gavumenti yakati esiiko waayo yalijjawa you fought ne babibajjako kituufu what if you fought with Kenya ne tujjako ekitundu ekimu batugamba mu history ti German yatwala ebintu bya France olero naki bifuuka bya integral part of German France bwe kuddukira mu Africa nedira amatwala to compensate cerebral consolidate cerebral kati mu ebintu byagenda waliwo omusajja omugezi nga batutte emmotoka y'okubbeete n'ategeera nti bali bakattiddwe najanaganti nalaba omusiru omu babamutte naye wonasaali ewafe mukyala ekimani skin bannamagoye babatta babakolemu eddagala ate ffe mu Baganda namagoye akaana ka namagoye bwokawa ssente ate ofuna omukisa ffe tetubatta kubanga ffe ekitutiisa batugamba walabeko omulambo gwa namagoye batugamba namagoye byabulimba naye ate mwanange Abaganda bakuga nti nodduka mukazi wo nga yazadde namagoye ne boogendayo bonna bazaala namagoye bodduka wano wafuna omukazi azadde namagoye naye namagoye alabika alina type of food mwava kubanga abakyoli balaba namagoye omu ne bakuba omukazi emiggo ayogere nti faazi omuzungu muzungu faazi abaali mukigomu nti embokozi bakuba omukazi bamutwala ono muzungu ngago nabagazi neddono alibino naye nga abakyoli tebalabanga ku alibino basinga kuba mu Buganda so sibangu bakulabika
ekitegeeza nti tolaba bino abaganda bye bayita abalongo abalongo ecuba babijjanja is a skin disease katatukabwenga tekalioko ecuba nezikalikiwa this is a skin disease paka jagala tokkerezeganya niwe muno ayita meeting eyabasiru abeere address the real issue is money. We should trade nti osanga omugundi kati Lumumba alwana nani the prime minister alwana prime minister naye omuganda kanti kiso kyambuzi kirekeera obuba he is your boss who removed you from the secretary general's post nakuleta obeere wansi w'omuntu atabeerangako na second army oba direct who made this? Did Museveni direct you to remain there? Why don't you pack and go? Anti basobola kuvaayo. You are used ku mafuta akugwerera. You are used ku bitiibwa. You wait and you reshuffle. Nti okujjako mu Isirairi mu mawanga amalala okujja nga gavumenti yekyuse toyinza kubeera speaker noddamu nobeera minister. Gwoli musezi atambula nga ddema okujjako nga gavumenti ya Kibaki former vice president Saitoti bamu okubeera minister of state. This is a new government. They have rated you, maybe they have better people. Tigwe mmoja kuli yali alina ba rejects. Kakati we want people, real people. Tuyita abantu. Tuyina betuyita grassroots politicians ne elite politicians. Nti osanga omusajja nga ayogerera Makerere ennyingi ezigwa. Kakati ngoera n'owagala mutwala ayogere mu katale. Mwenanga bayigizi bebogera tubitegerekete oyo ali eyo ate yanukulwe yayisa ebibuuzo newabayogedde enfuluguwe ngafe abamusoma mu mawulize ntegeera nti enfulugu kakati the issue mu Uganda we have tampered with the informal sector nti abantu bonna batunuulidde ki yes informal sector yafa abagagga babeerangawa kankubuulire fe bwe twali baana bato baliwo nti abasiramu bagenda emakka bakalakatayo golodi nti bwe bakomawo ne bagawala golodi aba imperialist abangereza bwe bamukalakata mu mizikiti ebuyindi ne bamubbayo naye emakka bukya mugenda makka oyo golodi alirudda ataggwayo. The issue is once you travel often experience you meet many people. As I was telling you earlier, nti singa mutegeera nti mugenda kutegeka simanyi G27 simanyi biki musobola n'okutwala abantu 10. Why? The tickets in winter ziba ku low cost munyonyi ani agala kugenda mu Europe kati. But you find these people you want from different countries nze natambula nnyo ne president okuteeka kyogamu anti buli nsi agenda butereevu. You have to go. Remember state. President yaita mukulu munne. So we spent a lot of money on sugar. Okay. Kubanga koyina okukola ki? Koyina okwetuukira. But if you have the chance, in fact obwavu obuli mu mawanga gaffe twalibadde nti agenda okutegeka kyogamu invitation yazibaweereri oba bakukyuzingira waawo. Si to travel nokozesa sente z'eggwanga, and this is why nti baali bagamba ti papa ayina ekisiraani yagenda e Kenya yalaga e South Africa yalagawa ti buli gyava gavumenti zigwa no baakolanga nnyo sente ne bakozesa obusente obuliwo ku makyalagaani bafuneyo publicity papa olugenda ekonomi neekola baakugamba nti African Union wakyagiyita okay nti eriko ekisiraani Nyerere teyabeerako kyamaani waayo appointed kulya sente abakulembeze bonna Amini bwe yajja wano Amini yansuga nnyo Amini yali musajja sigala omuntu waliwo yapa Amini nasigala wano Amini bamutwala Kasese Katungu nga bakozeyo factory y'omunnyo kakati omuzungu munnyo gwavanga Somalia omuzungu n'ateekamu pipe enfu Amini agenda okulambula nga omunnyo gwasala dda pipe enfu guno gwayitamu nga bamulaga naye yonoonye omuzungu yayita mu national park okutuuka e Congo nga bamulagirawo ensingo tesula oyo Amini n'agenda e Katwe era mu kiseera kya
oluguudo lwekatonga lokale tulina luliddaako enkuba egenda etonyi tuliko drainage amini yanamulira mukambutusi nabuuza nti inginiiko ate akyaliwo nakale amukwata mungalo nti asante sana ati yali musiraamu banne bamugamba banabantu nti kasita kutte mungalo nakuga nti asante sana bwosula wano bwosula wo nanduma nze nakula muyiti omubbi bamuyita wakwera wakwera yali minisita wa health wa finance amini nagali namutumye ebweru okubba okutubulira wakweya nga babitubayita wakweya netusala amini aliwo omusajja nga bamuyita amini nga bwandika ekitabo ku amini wemakerero the white pumpkin era okuba kalekanjagala okusoma omuto kati yali tamanyi kutayipinga ngaakitwala bakimutayipinga amini yalina intelligence nga bakikwatira amusajja bamuyola nga amini asikuwe okali mukisiba ajja musonyiwawa kisiba obukyatuuka nga bamusindikira n'omusajja Geno Blair yaliko amanda wa amini mugundi mugundi eyo mu King African Rifles kwali siba tebategeera ate banyizizaana amujjukiza bweyali ani bonga balowooza nti ate aminiajja kugonda kubanga oli yali kamanda humiliation kyomulambaga nti mwina evaluation. It was a humiliation. When he looks at Geno Blair, what does he remember? Humiliation. Kumbanga mugiro omuntu mumutuma ku mission mumala kutegeera ono bwa mutunu yalaba ki. Okay. Yes. Okay. Kakati amini ngagende ewaabwe musinayo nga bazimba akasiisira akali artifice n'akatebeke nga oluggi olina kwabula omutuukako. Geno Blair yavula bwavuzi nga amini olikotomeko atudde yeyavuza omuzungu abazungu abaali balemedde mumagye gawano bamwetikka conqueror of the British Empire bamwe amini kakati bwamala omuhumiliatinga bwazi amini omusajja n'atamuta n'agamba omusajja nzizidde olunaku lw'ekisiibo omusajja Geno Blair abadde awunya omwenge mwereere olunaku lufudde ku rediyo ku TV saba yayina TV mwenya redi emu naye nga ani atagiwulisa okumanya amini omwenge twagwyitanga Geno Blair kuvuma oli ensi yonna nga yalina propaganda military spokesman nga waliwo yagamba abatanzania bannange njagala okwebaza abakazi beerakayi ti bakutte ensolo byo ariko bafumita ebirevu by'abacuba nga anti ekigambo bucuba mukyabo nti abatanzania bakozesaki bacuba amini kale omusajja yabeeranga ku boda eginti musajja yabeeranga ku boda emutuku nga musajja muzanziba wa polisi musajja muwanvu bwati amini bamukuba amasasi nga balumbye Tanzania omulambo yakyanawo nakuteeka enakivubo mukisaawe ensi neekuŋŋana okulaba omulambo gwa Kano omukyayina ate nga abantu babikkiriza yayina credibility. Amini had created credibility. Simanyi oba gundi ono Asos yamubulyanga ebya propaganda naddira bana abasajja abayiteri abajja ne bakuba ennyonyi zaffe ne bazikanga bazisanyiza zijja kubagoberera. Waliwo essajja the minister lya Kenya amini yaliita ku Uganda nga tirimanyi nti amini amanyi nti yakuba ennyonyi yakolaga n'abayisirairi namulaga engundi eno sinsujju bomu bagikolanga gundi bagikolanga nebagimuwera mu moto nebagimuteeka mu kirabo byamuwadde impressed sinanasi kirya abatuuka wabutamero teyaliwo wano wetameroni ebintu ebyo muyitanga wetameroni bibeera mu bigo byabafaza bikakkanya maanyi singa mini yabigoba dda ne Premier League singa mini yagigobawo dda
kuba Premier League kasi omanyire omumbiri ogwabo omanye nti kakati batwala nego ne scan ya Premier League abantu bakubagana ebikondo lwapeni kubanga bali bagenda okubasosolera ekintu kyabwe ekintu sekuleve yaki eyawaggulu kakati mugwamu temujakola kyalaba nkubuka nkubuuza nti era gwe tobigenda mwali musiraamu mutuufu toyinza bigenda walabye ekibanda ekirimu ebya firimu ebiri live bakazi ku basajja nga bakwatyamu abakazi baba bamanyire dda nga bafa dda amuteringiyo tokyalina aki kakati gwe genda olabe Premier League olabe nebo gwe bakuzanyira that the amount of money ogutaddemu ogugwogwo gwe tokiraba nti kati ngoyo mutani wange omunyigiriza bannakiyombekedde okuva edda nga banyaffe babaluganga waayi afumba kakero kenyamaaka akake kabeera nga grave kubanga bukane kali abameka gwalina abaana mukaaga okuze kakiro nesupu obaulira mukamwa kyobola bagagga balwalira ennyama y'omulumbe wani ennyama y'omulumbe bafumba enti enamba nefuna akawowo nefuna which you cannot do at home nekuli hoteli bweziri kakati mwe mwemanyize amini yali muweza Premier League ate nga sebo tobikwata amini ye ngeja ngasiwa nosukolera yalekeranga abantu firido nebakola ebiki naye yabeeranga abyagala awe waffe wazana waliwo omusajja bali bamwita Minsi yali muvuzi wa Kyetuleera kakati ngalimu embuga za Amini zijja ate nga waliwo nezene zive Kampala ku speed n'ateera ya Amini omukono motoka za Amini yasibiranga muli naga nti mwendesha wa gari mzuri ntoka wapi Kenya Uganda jamu Uganda bifukezi yesumulula namujira musine nabulawe wasn't expensive Amini kumwebaza olito akyakoze okumuterayo omukono nti emmotoka zikoleki ziyimire era nakana akatabo kange nkugamba nti obutabo bwange kano nakawandika nembagamba nti Museveni ajja kutuyisaawo Museveni ajja kutuyisaawo nabagamba should Museveni's age factor be a threat to Ugandans ne bwaba yina kinana Biden yina kinana Kenyatta yafuka Kenya nga wa myaka 75 mu 63 n'ava ku 78 yali wemeka emyaka gya Museveni si ekikulu ye oba afiira ku bufuzi kasitaba nga anoonya kalulu n'abawangulamu abavubuka era nabagamba in conclusion does Museveni's age factor a threat to the country's stability unlike the civil service where the age factor is very important? It is not the same case in politics. When the former US President Bill Clinton was asked about the age difference between he and John McCain, Clinton replied that what mattered are the ideas the contenders had for America. And in fact, in politics it is widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Museveni signed death warrants for Haji Sebirumbi, Kassim Wabula. But as he grew up in age and experience, he started extending generosity by granting prerogative of mercy to other district elements, including Kulisirwa Kasisi and Janasuru Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let us start with Italy. When the Italian economy was hit by the economic crunch, Professor Napoleon, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man, when elevated, China, yali musajja mukulu. Nenkugamba nti gundi USA, former President Ronald Reagan became president at the age of 75 and developed the USA. Nenkugamba Jomo Kenyatta yali wa 76 okuvuga Kenya. Nenkubuuza nti olowooza I strongly doubt whether younger Nyerere would have allowed multi-partyism and capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda.
who considered a humiliating defeat. Okukola ekirungi era ffe tukugamba nti omusota gw'okuluzi Nalongo ye musota omukulu ye Nalongo w'okuluzi akato kati. So the age factor is not important, but I don't dismiss younger people. Okay. Siba executive zibo na musika tebabaachi. Neba nchimba wakanya. Kututeeka ku bunke. No dino bakaba parliament, half parliament no batwala. No bateeka mu no bakankanya. Ate nga muli ba close ndekinewunya. You are close relatives of Museveni. In an earlier meeting, batudde ne bagamba in an earlier meeting, batudde ne bagamba nti in State House alone, everybody's mazirikiti analamire. In State House alone, there's 2,000 jobs occupied by people from 4 sub-counties in Angola. Creating panic and abataddemu. Nebaga buli kitongole kyonna kyogendamu. The time is now common to go to a government department notasanga mu wakabira nosanga mu atali wakabira yawo. These are conservatives of the president. Yeah. Be happening in Mirundi. Mumbe dembi kola nga mtu goba mu bifunte kama abamu abana bakolera oba president wamu. Adini ndakatira okumaliriza. Onako benkya omusinga w'enzulu agenda kubadde okwabo we kasese. Yes. Omale banga nali baddewo. Yes. Naye twebuuza. Agenda kuddayo naye emitima gy'abanna kasese oba w'enzulu. Let me tell you, omusajja. Mitebenkevu. I've written about nabagamba. It is a say why it is a rest. I got a person from Kabaka Wabakonso. Nangamba, Tiomubere, and Timwana Mubere. Kibanza nga nawulidde bamwogerako is a good speaker, Kabanda is a good speaker. Muntu gwozaako kati tusooke tumalirize kiri ekyasooka kimunjoze ebinaddira tunaabikola ne bwokuba omukazi omutwalirawo nga omusimye waabwe agaa nti this for me to calm down, I'm calming down. Naye omuntu yinza okulowooza nti mulina kirala kimugoba ati Mumbe sent me a person. Then I want to talk. I don't know how they are connected. Okay. I contacted a group near Moz. Moz. Away at Chocolabasi, the Chocolagana, no moon. Umvuka, Mami, Bamita, Ambassador Katunji. To beat security. Okay. Katunji, dressed like a medical doctor. Natukewa Mumbe. Yes, what we want to say is confirmed. Process Netandika. Change a Mumbere. Tayatuka and Governor Muriga Babu KBC. You mean a roof, what a good day. No, things uncovered, covered by the December, but it could pick up, but it could go to a brain. To what is the moving to be our citizen of Lakamanga, Gamma Bamuta, Bank, Bank, about what? And from Maris. There are times when you learn. Because you know the better put a deal and the Chatukuba band. They took nothing inside Yamugo. Over a cousin of a washer, over Vanna Tabasso, over cheap, you got money to him. Okay, come to Kodam, resisted. I've taken the longest resistance in Uganda's history. Yes. Until you agreed, you say from Kuda. Tafumanga first said, I'm going to back home with my raised head. Very arrogant as usual. No arrogant as usual. Right? Mumbere Musai. In fact, I think the Bakonzo nationality. Ina bravery na arrogance. Bravery and arrogance. They cannot be accepted to be invaded by a foreign person. To volunteer, Bunkel Kubiro Wakabaka West Ethiopia, Negondi Yaduka Buddhist, Sirasi, Muwakabaka, Kabaka Tukaputar. That's why the Italians killed more members of the royal family. And the years later, Soma, Kufukula, single names. About one of the Basuma. So I never did a Varuma. Yes. I got Mumbere, a college into Chitapole.
yalemera mu lubiri teyadduka to satisfy abantu be kyobalaba mumbere abadde mu custody mu confinement wabadde agitation etwala obwakabaka tewabadde wadde akisinyaako bamusala kituufu ne mumbere baali musaze nga dduse singa baleeta rescue team nti save mumbere nabo baali muse abantu you found like gundi gabo gayaddukira mu tank mu gundi underground ya state house kakati banka kakati ekyokubiri nti nabo bakitegedde in my absence mumulwanye bakifa mutima bategeera nti emundu teyanukulwa that's why there is a peace where in Kasese kakati the question of understanding kitotwala byekisajja kyala disi kifaanana kityo byala disi nebyo ebitabula. Okay. There are certain countries where you need a diplomat. There are certain areas where you need a diplomat. Ategeera culture y'ekitundu ekyo. Nibatira biferiya ne bakanyugayo. A place like Kasese, I've written about Kasese. Kasese, abo basajja bo Museveni talisitwalinze kabawabaze walala. Obwakabaka bw'e Kasese babadde babulwanirira. Wezululu movement yajja dynamic ya mulemu. Tebuli just restored by government. Babadde balwanirira ki? Bulwanirire. So nga buno bwana baakuba ne buvaawo. Ne buddizibwawo. Balina okubeera very obedient to Museveni. Waliwo abatagala bakabaka. Bano balina kufuna manga bagende kwa Museveni. Singa bamubuuza bafukamidde. You are lost. Mubaba bane mudduka. Tumutyayo mutwe gwonna. You were vanquished, totally vanquished. Ichali kubali abebezu. Era kyobola nti after the second world war, Germany yatambulanga yekweka mu France. Mu NATO forces Germany netisiya mikuku. Until Afghanistan. Kuti mumena kubanga nga Germany netisiya mikuku. But the Kasese people are not netisiya mikuku. Okay. So you need go balabyeko singa basabidde abo waggulu bali bannaffe abakwata bulification nasaba nayokanga bwakoze budget eya sente nojaina omuntu nakulaga abantu oziina gwe zogenda okusaba mu gavumenti abantu babongere emisolo kakati bo bano olabye basabyeko nti mutuzimbire olubiri lwaffe gavumenti yeyeyama singa delegation ekima sente ate katoda yatuwonya singa amafuta gali mu Buganda amafuta ga Ssaabasajja Kabaka akakiiko kateereddwako amafuta twawona omuti gw'endege yabaagutema omuti gw'endege yabaagutema ensi amafuta ga Ssaabasajja Kabaka minisita ow'ebyamafuta minisita ow'ebya gaasi minisita Ssaabasajja Kabaka olaba libesi lyabalimba lyabagamba mbwe bunyala ebyamafuta kwe kusiba ebyonga abasajja abakulu abavubuka abato ono ye simunenya bakakola muliyeyeri onoye munaffe ye simunenya oyoye oba ayina nsesitwe mu bayindi obaludda ye musajja mukozi wa sente ne bamukubi ekyali kibassa kabaka bamulisikire besi yebalimbangu eryamafuta ebunyala amafuta gali kulekebwa amala waliwo eyagulawo nasimbawo olusuku abaana bagazula nabasiba mukomera naye kyovala bamuvalikinga ebintu ebyo bebiryogera omukazi ogenda kuddawa so kakati bali abasajja bekasese ate nabano bakola ensobi nti muganda we omusinga kibanzanga yasangibwa mu gavumenti kibanzanga ekitegeeza omwana w'omusajja nagenda eyimirire muganda baba bagenda polisi nemukwata to humiliate him. This is your representative in the government. Why do you humiliate him? Wando musinga de never nakasese boba dropping on government. Never gambo agende ku ambassador, he refused. That man uyu musajja kibanzanga musajja. Uwe batabali bange bawasa.
yagana sijagenda sijagenda kuwambasa nangenda nava ekasese nagenda yesimba ebwamba bakaboka bulala yati gyebayina ebijja byabwe kakati abakola boundaries tebakitegeera okola patikano they had also to exhume their dead bodies including their mother biteruddawa kakati tekyali kingdom yammwe. Kingdom yammwe has been reduced. You need a person to explain nti district yakizwa mu constitution okwetawo traditional leader isonti Museveni teyaliyo mu CA kakati wekiba okutegeera nti owabaliyo places kati ate ziri mu Bwakabaka bulala you have to ask permission ogenda okuziikayo kakati yo gondi yagenda ne bamuba akalulu yagamba bamuba bupi tibalagira omulamuzi namuteekako fayini nene nnyo akanatululawo nti webakunjoga baagala n'empale bagikugjemu no that's bad nti sijja kwagala mukazi yafumbako wange musange ng'abonaabona era tebaŋŋambako nti waliwo omukyala ali mu katale kubanga katale wa tiali mu katale yo egindi mukono nti naye aga nti omwana gwalinawo nti akola kyayo kyakasooli bali tebanajja njefuwasa nagenda mu katale nemulabanga yeye naye ngaensi emukozeeki nempita bbaawe nemba obukaddo nemuga ate tondoka nkomawo ku mukazi obutujja obwafu buloga nnyo